atudde ku Namulondo alamula. Ng'enkola yaffe bweri okujaguza tukutandika na ssaala kyokka tetubeera mu ssinzizo nga bwe tuli wano leero. Ndowooza ffenna abali wano tumanyi nti Omuteregga yadda mu nsi ye nga 22 Julayi 2024. Kyokka nategeeza Obuganda nti abasawo tebannayagala beena akole emirimu oba okwetaba ku mikolo okutuusa nga asuukidde ddala. Mmanyi Obuganda bulina ennyonta okulaba ku Mutanda. Kyokka mbasaba tube bagumiikiriza, tusoosowaze ensonga ezikwata ku bulamu bwe. Omubala gw'okujjukira amatikkira okw'omulundi ogwa31 guvuga nti obumu bwaffe ge maanyi ga Namulondo. Mu myaka 31 nga Namunswa alamula, ye mwene n'Obuganda bwonna buyise mu bizibu n'ebisoomoozo ebiwerako. Ebika ebyatuula ennono byali byawufu, naye tewali kyasukkulumizibwa ku birala. N'ebika ebyajja oluvannyuma ne byegatta ku Buganda, ne byegatta ku Baganda abaasooka, nabyo byenkanankana n'ebinnansangwa. N'ebika ebirina emirimu egy'enkizo ku Kabaka oba mu Lubiri oba mu Bwakabaka, era nabyo byenkanankana n'ebirala byonna mu maaso ga Beene. Tusobole okulabuukirira abaagala okututematemamu nga baagala okutunafuya. Wayinza okubaawo abagezaako okututawaanya, naye okutuwangula kikafuuwe. Kankiddemu, wayinza okubaawo abagezaako okututawaanya, naye okutuwangula kikafuuwe. Tunyweze obumu okusinziira ku bikolwa byaffe. Bwekyo kyokola olaba kiyamba Obuganda, kibunyweza oba kibwabuluzaamu? Oli mwana muto wa myaka 2 atasobola kukiraba. Ebikolwa bayimbye ennyimba mujja ziwulira basoosowaza kwagala Kabaka, naye emisege gyennyini kusabusa kitiibwa mu mbeera ez'enjawulo bantu bannaffe ze babeeramu oba ze bali. Gweyagala kyoli osse mu kyoli ekitiibwa. Ekyo kye kijja okutusobozesa okwegatta olwo tuzze Buganda ku ntikko nga tuli bumu kitole.